ngenze ku usule gama nti bajjajjange bombi banfaako. Bajjajjange bombi banfaako. Jogenyiwa teba wammwe. Twamala ennaku ntono ku bugenyi nga tuddaka. Saagala bantu balwa ku bugenyi. Saagala. Nze nasanyuka nnyo okudda eka kubanga saayagalanga kumala bbanga ddene nga siri wali jjajjange tezikya bbiri. Jjajja yatulabirako eri n'akuba akaluulu. Akaluulu akisanyuka gamba sosi walalala. Ako ke bayita akaluulu ka wululululu. Ate enduulu walala. Bane mwawula akaluulu n'enduulu. Ababbi batuyingiridde ne tukuba akaluulu. Mwawula enduulu n'akaluulu. Kakati ne tukuba jjajja n'akuba akaluulu ng'ajja atulamuse. Nga yeeziribanga. Ng'atukulise ekkubo. Taludde yeekerebenze. Yeejaze. Akikiitanye. Akatayo okusala olujja ng'emmere teyayidde dda. Ng'asosootola lulatta lwaffe nga tumiringuse ennoga. Emmere gye yayanguye eyo bw'atyo yafuuka eky'olulatta. Olulatta emmere eba yaboobedde. Oba yali amanyi banajja. Ng'asosootola lulatta lwaffe nga tumiringuse ennoga tuyisa kuli kaalanga. Lwali luvuutu lwa ddigobe nga kuliko n'emikalo gy'embogo egirungiddwamu ennyaga. Bwe twamala okulya ebinnonogo n'ebicepere byaffe nga tunaaba ngalo. Tuba tunaaba nga jjajja akasumagizi kajja kamwewuttula mu mutwe. Nga ffenna tuseka nno twaseka. Kazinga kyekyebikiro mu ttumbi ly'ekiro ky'olunaku olwo lwaddirira ng'olumbe lugwira jjajja kiyiifuyiifu emmambya okugenda okusala nga yaaye woowe enfa yameze ku mumwa. Amazzi bafukirira terwaviira ddala okwo nga lutaba obudde okugenda okukya ng'apookya bupoosi. Ennaku 3 nnamba nga taasulewo taasiibewo yali ku mumwa era twasulira ddala ku bunakyaddi. Waba wayiseewo ennaku 5 bukya tezikya bbiri alwala nampita nangamba nti newankubadde ondaba nga neekankamuddemu bwe nti era sijja kuwona mwana wange. Bwe yassa kino n'akukunulayo kyafa kirina kiyiwe emitwetwe mu kigugu n'ajjamu akati n'akankwasa nti okakuumanga bulungi akati. Buli lw'onoobanga olabye ng'oli mu buzibu ng'okakoonako owulira akati. Omujjajja agamba omwana mw'abassa obwesige bwe obeeranga muzira obanga musaasizi era obanga mwesigwa osonyiwanga abakukoze obubi. Jjajja ali ku ndiri abuulirira muzzukulu we n'abakuwalana. Oli gyetekebwako bingi by'otokoze era bali kwogerako bingi ebyanjwanjwa naye tobafangako kasita onobanga tobikoze. Weewalanga eŋŋambo ebitamiiza n'emikwano ebibi. Owulirizanga okubuulirirwa kwa buli muntu era n'okulabulwa naye byonna osookanga kubirowoozaako nga tonnabitwala. Tonyoomanga bantu naye kisinga byonna obeeranga mugumiikiriza era atakyukakyuka mu bulungi ne mu bubi. Jjajja yankwata ku bibegabega byombi n'antunuulira enkaliriza mu maaso ng'amaziga bwe gamukulukutira mu kifuba. N'ayongerako na bino nti emikisa gy'abajjajjaabo gikugenderengako obe muntu mulamu oweese omusaayi gw'ekitiibwa era ogundegunde nnyo. Nansiibula nga yennyamidde nti weeraba taata. Awo ne nteeka akati mu ndyanga yange ne nvaawo ng'emmeeme yange ennebbise. Enkeera yasiiba ataawa nga bakuumako kikuba mukono. Mu kiro ekyo mukawoza masiga yandalamira akamalirizo n'asiibula ensi eno. Ennyike n'enkwata nnyo era ekiwuubaalo n'ekyobeera ne biba bya kitalo nnyo. Emmere n'enjiggyako omulaka era oluusi nagendanga ku butuulo ndabe kabejja wange we yagalamira. Okweraliikirira ne kunzongottosa nnyo. Nga wayiseewo ebiro nali ngenda neerabira ennaku zange olumba ate olw'ekibwatukira ale ne lugwira jjajjange empago.
ye nno yafa kikutuko nensigalira ddala mu kwemagaza naye eky'omukisa olwo nali mulenzi nga mpereddemu ddala ekirevu nali nkuze